nkiddamu tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni nsaleesale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka, era ne tubakubiriza mu ssaawa ezo okugondera ensala ya kkooti ensukkulumu okuta abantu abo kubanga tebalina musango. Ekyo bwe kinaaba tekikoleddwa, tugenda kulangirira ebikolwa okwetooloola eggwanga lyonna ebiruubiriddwamu okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni okukola ekyo amateeka kye gagiragira okukola n'okukomya obumenyi bw'amateeka buno. Mwebale nnyo, mwebale ddala bassebo ne bannyabo. Mbalamusizaako nate mwebale kwekumira ku UG Update TV. Gwagala otweyungako nagambye kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo. Ku mbeera eyo yennyini eyo ye speech Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa National Unity Platform gye baabadde bali wali eri ku headquarters Makerere Kavuli gye yasembyeyo okuwa ng'omugenzi nga muganda wa Fono mobilizer Chairman Nyanzi tannaba kubanga awambibwa. Naye eno meeting yabadde egendereddwamu okubanga bagendagenda mu maaso n'okubanga bawadde ultimatum kitegeeza nti balangiridde singa ekikolwa ekyo tekikolebwa. Bawadde gavumenti essaawa 24 okubanga eririizinze Dr. Kizza Besigye mu kkomera, era bwe kitaba ki nga basazeewo balangiridde okwekalakasa mu ggwanga lyonna nga n'abantu bonna mu bitundu ebyenjawulo babakoowodde basobole okuba nga babeegattako okusobola okulaba nga badimandinga rights zaabwe naddala eza Dr. Kizza Besigye, saako ne ba political prisoners abagenda mu maaso n'okuba nga bakwatibwa ku mulembe guno ogwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era ekyo ekifaananyi kye nkusiigidde bebeekalakasi nga bagezaako okwekalakasa mu bitundu ebyenjawulo olwa Dr. Kizza Besigye ku mbeera eyabadde egenda mu maaso. Jjukira Dr. Kizza Besigye olunaku olw'eggulo Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku Upper Prison e Luzira okumulambula, naye teyasobodde mulaba oluvannyuma lw'okumutegeeza nti nno ali mu mbeera mbi era n'okuzika yabadde azirise, era n'abawa obubaka nti ajja kubanga aterera, naye essaawa zino tewali ssuubi. Kakati Dr. Kizza Besigye embeera ye n'ebanga eri ku lusuubo. Omukulembeze we yavudde ewa National Unity Platform yagendeddewo ku kitebe ekya NUP wali eri ku headquarters e Kavule okuba olukuŋŋaana meeting butya basobola okuba nga basala amagezi strategies okusobola okulaba nga gavumenti eriliizinga Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoners abalala. Embeera weekyo we yabadde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, wabula nkutegeeza nti oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuuliza era weebale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe.